Bannakibiina kya NRM abawangalira mu ggwanga lya South Africa bakedde mu kibuga Pretoria okwetaba mu lukungaana lw'ekibiina kyabwe olugendereddwamu okwongera okutema empenda okuzza obuwagizi bwabwe eri bannayuganda abakolera ebweru wa Uganda. You are most welcome. Luno lwe lukungaana olw'omulundi ogw'omukaaga okutegekebwa mu South Africa era luguddwawo mu butongole ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Tadongo. Olukungaana luno lwetabiddwako bannayuganda abakolera mu ggwanga lino, abasuubuzi wamu n'abasiga nsimbi ab'enjawulo. Bw'abadde aggulawo olukungaana luno, ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Tadongo ategeezezza nti enteekateeka ng'eno ebayamba nnyo ng'abakulembeze mu kibiina okwongera okukunga obuwagizi bwabwe n'okubuulira abantu gavumenti y'e NRM by'esobodde okukola. A multi-party political dispensation, a party in a government is always a party that is voted for in the general election. So the relationship between the party and government is a very symbiotic relationship in the sense that the government implements the manifesto of the party that has been elected to be in government. Ono asibye bannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga bulijjo okufaayo okwagala ensi yaabwe nga bakola ebyo ebiweesa eggwanga ekitiibwa. Uganda is too big that everybody can find accommodation in Uganda. So we want you to love the country, be patriotic, be pan-Africanist and work towards socio-economic transformation of the people. Omubaka wa Pulezidenti mu South Africa Paul Amaro ategeezezza nti enteekateeka eno yaakuyambako okulaakulanya eggwanga kubanga bannayuganda buli lwe bakuŋŋaana mu ngeri ng'eno boogera ku bintu eby'enjawulo ebikulaakulanya eggwanga. So the interest of the president and how he is guided as in diplomatic service is to mobilize our entire diaspora, and want to thank members of NRM for taking the lead in coming together to mobilize themselves. The three major discussions that centered on trade, immigration, regulation, and a people-to-people relations indeed cements the president's message in his last State of the Nation address and cements the last state visit with his counterpart, President Ramaphosa. Ssentebe wa bannayuganda abakolera mu ggwanga lya South Africa Ismail Luzige ategeezezza nti nga bannayuganda abakolera ebweru balina okunyweza enkola ey'obumu n'okwagalana olwo basobole okutuukiriza ebigendererwa byabwe naddala okwekulaakulanya n'eggwanga lyabwe. Diaspora, we need to have one voice. We need to have a seat at the set like other leagues. We need to make sure that we have what it takes as a diaspora to make sure that we fit in as a diaspora because we contribute much to the growth and economy of our country. Olukungaana luno lujjidde mu kiseera oluvannyuma lw'ensisinkano Pulezidenti Museveni yalimu ne munne owa South Africa Cyril Ramaphosa ne bakkiriziganya okuggyawo obukwakkulizo obw'amaanyi ku basuubuzi bannayuganda abakolera mu ggwanga lya South Africa gamba ng'okufuna visa okugenda mu ggwanga lino wadde nga butuukidde olwaleero kino tekinnateekebwa mu nkola. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuuze.